kooti y'amagye naye waliwo ate ekibeera ekizeewo oluvannyuma lwa kooti okugamba nti abo bonna abaakwatibwa nga babakwata ne babavunaana mu kooti y'amagye tebateekeddwa kubanga bavunaanwa mu kooti y'amagye naye kooti y'amagye ekyagaanya okubaleka olunaku olwaleero abalooya babannaffe Colonel Kizza Besigye ne munne Obedi basobodde okubanga bavaayo nga bakulemberwa senior counsel waabwe Karuya okuva Kenya ne bagamba nti abagala kutwala petition bagala Anthony General awamu ne commissioner wa prisons asamoningibwe abeeko n'akataano kannyonnyola lwaki abantu bano bakyalemedde mu mikono gya kooti y'amagye. So twagala kubanga tufunako omukulu member wa parliament w'ekitundu kyaffe wano omukulu Aga asobola okubanga atonnyonnyolako kuba be bakola amateeka ekintu kino kisusse amateeka oba kiri kitya. Honorable Aga oli live ku NBS radio kansubira otuwulira bulungi. Neyanziza Mwami Roki yesebo n'abawuliriza bona mbalamuisa ku ntikodde eyo n'okumpa ng'omukisa okwogera ku eri abataka ekyo kikulu ino baba. Yesebo mpegano ainumao twawulira twena okugemebwa kwa retired Colonel Kizza Besigye ne mwine oluyi lw'e Kenya tida kulandaga ino twawulira kavuya kaliwo okusobola okubanga bawa Martha Karuya lead counsel wa Kizza Besigye ne mwine certificate n'embere yaliwo certificate okubagana okuwoza on behalf of the accused mukaseera kano kyatulaga oti bannaife bano counsel lead team eyali eriku taasa Colonel Kizza Besigye ne mwine bali oti ba meeting a dead end mu kooti ey'amagye ekyaletera ni lawyer wundi okubanga agemebwa balumuka baja mu Supreme Court yebeekubira enduulu Supreme Court yasala ng'ekoba eti be abasibe bano babatooleyo babayize mu kooti ya buliido oba tina ekyo babalekule. Ekintu kino ekya Kizza Besigye ne Obedi Lutale twali tulooza tikiri ku babiri bonka Supreme Court yakirambulula bulungi nga waliwo n'abaana aba opposition abaali baagemwe inumere nga tubeeta ba political prisoners aye nga bali kubavunaana mu court martial kooti ey'amagye. So Supreme Court yona yakoba ati abo bonna babakole ki babaleke. Aye tuli kubona oti ekintu kino kirobye butingayi mu abakozi b'amateeka muli ku position ki? Botimperano kansoke nkobera abataka nti Dr. Besigye ali mukalamu ni Haji Obedi Lutale nasemba yokuba kyaliranga bali bulungi era nga bagumu nakyewuunya abasaadde abakulu abo mu myaka gyaibwe nga bakwatiko oba kufiira mu ikomera bemalirivu ofiira mu ikomera tibayikiririza mu bya court martial. So era ekikyabanga kyatairewo president nti okukuguba olwisola watuuka ku kyoyenda. Aye ku kino ekiriwo ekyamazima kiri nti eriyo nga bw'onaabanga onaafa ng'oli mu lyato kibakoba okwegema ku bisubi. Kooti esemba y'ensuuku mu iwanga naye ya Supreme Court kyesala ezirakiiribwamu. Ekyamazima kiri nti byabe naye biriwo saawa eno ate nejjeno ne gavumenti bali kwegema bwa ku bisubi. Aye bena tibenda balina otamu nkola amateeka chegakoba kodinga bali kwenda ku banjensi n'akatontono ke tubaye tudingi kyekatambulira ku mateeka amatontono kona kabirewo because tudingi eri ebitakola era tudingi eri abalowooza nti abantu obuntu saawe n'abandi nabafuuka amateeka. But as I talk now bazira choice gye balina ndala yonka yakuyikiriza Dr. Besigye Haji Obedi Lutale n'abavuka abantu bebagema kubanyigula oba kyekyatwale ekintu kyangu ino nze mbaire mbonanga eri ebintu bye bakola balekula omuntu baira mbamugema bandiraze kukunja ati amateeka gakakola mu iwanga oba oli awo babalekula nemale baira mbabagema we bandi baire nga bawulira nga kibasiiga ino Dr. Besigye nyimwine n'abasigaire balina obanga mu ikomera. But saawe eno kiri tuswaza aliens yona era abantu abandi bali kwebuuza nabaire ku mikutu egye Kenya olwaido nga bali kwebuuza ate Uganda mutambula mutya okubanga n'amateeka tigakola. Supreme Court yesalawo etya kabiri yabanga wakaaliwo okwebuzabuza. So ekyamazima kiri nti kwegema ku bisubi bazira kyakola balina order ya Supreme Court munkola ekyo kyo kizira kwebuuza. Saa eno baida Dr. Besigye ne Haji Lutale bwe bafuna obuzibu mu ikomera
baba bufunireyo era mu bumenyi bw'amateeka kubanga baliyo ku bumenyi bw'amateeka. Kodi yali yaba okwira mu kooti nga mande ene mande yaweire mbera neyo ode yali uliona yavaawo meaning bali eyo saa eno titwidi nani ali basiba kubanga babaireyo ku court martial but court martial teka balina kubuyinza bali bakwira ku mande kyebataize buti bwe bafuneyo obuzibu nani avunaanwa ekyo kyona omuntu yandibaira atebuuza therefore government ezira kyakola wabula kyalina kyangu ino kyakubalikula ndiwulira beseko kasiye n'alemu era bimwe bali kwenda okugera ku ndowooza n'ensonga eyo but honorable obonanga does it make any sense mumbere efaanana etinga Supreme Court yekoze okusala kwayo how does caucus ya NRM bweyingiramu awo? I mean we're trying to see merging eyo what for kyebali kwenda nekyokola nti baleeta iteeka eyaka bakola amendment mukola amendment bateewo nti kooti eyo esobola okuwozesa ne ba civilian ekyo nekyebaliku ayidukira Supreme Court ne supreme body etwala ebyamateeka mu iwanga mpera nwebanga yakubya ati kooti telinawozesa bantu ba bulido kale zoyinza kuleeta iteeka wakooti mpera nejawozesa but that's what I heard today mbali parliament nga kyebali kugera ku nti bali kwenda beeta ababaka b'NRM babayingizemu endowooza nti ayibana mukidi ndowooza tukola iteeka tuwe court martial amaani ebenga esobola okuwozesa abantu oti ni bano weewaawo bendogere ku nabo tiyenda kuba prophet of doom ayi babyo tubakirobye. Honorable Aga, position eriwo mu kaseera kano, do you see Ugandans nga bakalina eisubi nti judiciary ya Uganda eri independent oba iwo bonanga, how do you see it? Mpirano judiciary ya tusibi akatambala ku maiso saino mba muchamu okoba nti eri independent esa weno weewaawo kyetubaye tugeranga nga eri independent ya esa weno keba akoze kwako of course oba why benefit of doubt reason nti abasinga babali balowooza nti oba oli abo akikoze nga Mwami Museveni n'abalagire because edukire bagema Dr. Besigye eri abandi abali balifa ati bamukene abo bali mu kabadi wabiwulira ku ndowooza weena. Yes. So mpera babanga avire n'obukambwe n'obusungu bungi butyo byali kwogeranga bwena bwoli bibona tegeeza nti judiciary yasaze nga kibamwebuuzizaaku nga tamanyi ekibali ejja kukola. So that means it is still independent. Aya kukatambaala because sawa eno bakole ekyo babalowozesa nti bali independent ekyo bakolako nti bali olulimi lwakyuka babayi basalanga wano emisango egy'obululu mu gibona wabonera omusango ng'engeri gye baguwunziike mu bana nga teida so ekyo tikitweyibaza sayina okuba nti bali independent nti era ganawo angels tubaire ni scenarios einumaawo nga kooti ejja yayimbula omuntu bayiramu bamugema ate ng'olwisi tebali mugema ku fayiro yindi aye nga bakaali ku fayiro eyo n'endala era ekintu ekyo kirese bannayuganda bangi ebiseera ebisinga nga bali kwemulugunya. Olwaleero bw'okobyo nti kooti Supreme Court yasazeewo eti ku ssaawa eno kiyinza okuba oke aye mu ndowooza y'abandi balowooza bati basibye katambaala eddo bisobole okukyuka kabiri. Kyeyasazeewo n'ekyo kyankomerero gavumenti eri kwewunza bwewunza butakita mu nkola ekyo kyokuzira kubuuza but kyentayenze tulowoozese bantu nti buti Supreme Court bafuuse bamalayika anything can happen. Kooti nti yafuuse bamalayika twerabire bijje nga bibaawo ekyo kiyinza otunekendiko nti bayinza oba nga bali tusiba katambaala kuki ku maiso leero bayinza okola ekyo enkyo Mwami Kyagulanyi yawangula akaluko bwa president oba omuntu owundi yena yajja mu kooti nga bamwibye kooti yasala nti tigaali kuiba oba basala nga ebasala kulule kugwa Besigye nti bebayibye aye obululu bwe bayibye ti bungi n'okutuuka kusazisaamu kulonda mpirano twabanga tulijiraku kino ti bayinza kati aye mpirano kulule basala ekya Supreme Court ekya court martial awo nga mwakoba nti balungi lwaki kuno mulikoba nti babi therefore saawa eno tuli kwenda tubatwale nti bamalayika kyebakoze kyebabaire bateekwa okukola bongere bakola ebintu ebindi ebiri oti n'ebyo nga kooti ye Kenya we yayemerera yaka nti bana President Uhuru waibye akalulu n'imwino
yali deputy biseera sign president yali basa zamu akalulu notandiru nga bakoze ekyo saawe ne batusibye katambala kuki kumaiso osima batutuzisa yetujja. Honorable Aga, I'm going to relate to South Africa. Nti eiwanga lya America libaire liyamba amawanga mangi no nga babita mu USAID. Lyavayo lyayemerera lyakoba nti South Africa tulekeirawo ku buyambi olw'okuba totakitibwa mu human rights. Olwaleero Uganda tuikirize erina amawanga mangi no kulia agajivuddirira obuyambi. What could happen singa amawanga gano gona gavayo gakoba ati be engeri ye mutatakitibwa mu mateeka mu judiciary nti judiciary esala kino imwe mwavayo kabiri mwayogere kitage magana mwena tubatoire ku obuyambi. I mean, our relationship with the international countries amawanga agokulia getu baide tukolagana nago tulikujibu how is the relationship remaining tusigaire tutya? Abazungu batulimba bulimba abazungu abo n'abamu kubemereza government of Africa because abantu abo ngulisi batu babuyambi bobala sente America detuwa na jiro checking anga Edward Fumira mu USAID ili akaumbinga kalamba ka dola ne trilioni zinga 3 ne bilioni 8 era nubo gaita amawanga gwa kuna gatu obuyambi ezoko yagananga dali trilioni zinga 10 esente detufuna amawanga agenda ulo sente beba disalaku kituyamba okulipolinga abantu bano bakandi mutereze ngati mutereze mfugano njiti tubaitiza sente obata koti akazito obo oli nguli waliwo okukwenda ulo aye baje bayogera batyo bamaliriza akabiri bamala batuwa esente ulaba tuwa esente mpera nono yayongera okubanga atunigiriza biro atunigiriza yakati mpera no bali bogera bogire aye nguli balinga kyebogera bakikakasanga ba tutola ku buyambi bona bana batala bakandi mu Uganda tubatere ku buyambi paka nga amateeka ageri okulonda mugatereziza paka nga enfugano nji eriwo paka nga mutale kitibwa mu idembe ly'obuntu. I want to assure you nguli biriwo but bwe babanga bali byogera kubogerenga basigala baweereza sente ekyo tuba tuli nakiri bakwati kugalira na kugakomba. So America ekiri jiruma ku South Africa lwansonga ya kuba nti yo erimo na Africa omuli Russia America ikubana kalulu yarenge ekyo bali sema matakala kwa really ensi ejawa engeri yokuma oibe sente edo ayingeri abasula endala enguudo mbi amalwaliro muzira madagala amasomero mafu everywhere yabina ayewakana wala butika nkobereko kati ngwe gubageni accountant general kuifa bafuna sente okuva ku parliament. This is what happens. Parliament wekoba nti erija kusasula sente banigama pesa nga bona ko toli ku initiating sente edo
badiweereza mu Bank of Uganda. Bank of Uganda baniga amapeesa aniga ipeesa erisembayo nga bonakuba oti taamu pini ndindira no mobile money but taamu pini maze okuinitiatinga na accountant general oziranga eriyonko boti wasasula nga toyidipo oli sasula olulukwe balulimu era nze nasiimye ino okubagema lwakuba nti saawa eno okubagema titwenze bibenga bino bibagema kwa abantu ebiseera ebyo byewawuliranga bagemi awulisaa ino nga toyidi nakikiraku emisango gyakomaawo ngaye babagemi babanike basasule esente ezo. Short of that kuba nabanga bagemi kabiri mwezi mulala babenga baize kuluya kigenda n'abandi baidako ati tuna fiba yo bumbi asatu tuna fiba yo 10 tuna fiba yo 10 after all bakugema yena kwina 5 olumala ebyo byabanga bikoze eki ngabiweire. Yes, so abana Uganda baidatu kabanale omwana bwaiba okusooka wadenga mukanga ivula n'ogwokubiri n'ogwokusatu akati buli kifunza kya bulido niye neibira mama azira cyana akola ki enensi nga kibagemye ku muntu wa muntu ala ku square bana kwa masas nga buli omwali bona kwa wizo ense ntegaterera kale akaire katuweire ku Honorable Aga webale kuwaya mu kunife wano mu evening drive lyanda kulyanda n'okufayo kutuwanga obwire bwo tukutuukako neyanza sebo muganda yange webale okuweereza iwanga abantu bo bakobotya bantu bange mbenda ino baje bakebere enkalala abaliva mu bitundu ebindi bakyuse kati nga mpera neri abave budumbuli basenze busima basenze namulesa musobola okukyusa buti mulondere yemu n'abanga muri olw'ensonga nti kiyinza bakalubirira okukyuka okudya budumbuli n'ewanyange zaminira ababaleiro bakyuse enkalala we banalondera mujewe munalondera munambe mundizeeyo kale tuyanziza ino Aga webale kuwaya munife mukama akutukumire. Program Evening Drive lyanda kulyanda tutuse ku nkomerero yayo. Njagala okwebaza gwe n'abadde atuuliriza amanya gange bampita Rocky Manoki era mmaliriza. Sinzira wori olabigenda ba nange sinzire gende ndabe byolaba byendaba kati kuwe bitulaba otuwe byolaba okwetolola ensi yonna tulowooza nti ensi nti bweri amaaso gatume wala amena kujja tukoolekeza tube betukuwa tubijja wala akanyomero byolaba byendaba